Obulamu bwamalye obwaddirira yessuula gye tugenzeeko. Abantu bonna abajja okuziika abaava ku bizinga ebyenjawulo era n'abaava e Bufumira nga bamaze okuddayo, Malye yalina kusigala awo mu kayumba akaali ak'abakadde be. Nnyina omuto yali ayagala amutwala e Bufumira ku bukojja bwe, naye jjajjaawe Nakijoba n'akuba enkanda mu kyoto n'alayira era n'okukomba kw'erima. Bakojja balaba omukazi atandise n'okwogera ebisongovu ne babimma amazzi oba bisiriira ne bisiriira. Olwo nga Malye mulekwa aba afuuse nfuuzi. Olwo nga munnaye bamuleka ne jjajjaawe Nakijoba nga bo omusulo bamalamu. Musajja wattu Malye ng'asigala awo mu kayumba akaali ak'abakadde be ng'ennaku emukooza akajiri. Jjukira nti omulenzi ono Malye yali tassa kimu ne jjajjaawe ono Nakijoba kubanga yamulinangako nnyo olukuunya era n'okumutemereranga ebigambo, ate era mu ngeri y'emu aliraba nnyina wa Malye baali kabwanango olw'okwogeranga ku mwana we olutata, era aliraba we yafiira nga tebakyabuuzaganya na Nakijoba, era nga bw'afumba emmere Nakijoba tagirya. Anti Nakijoba abantu abajjanga awaka bwe baabuuzanga Malye ng'agamba nti simanyi mugambo ono Tigibina omwana w'omwami atagambwako. Ye oyo omwana nga bw'alikula abantu baliraba naye. Gwe omuntu ki ataliimu wadde akanigguusa bwe kati bw'omugambako anti n'olaba bw'amaguka. Kaakati ye wano awaka abeerawo oba mumwagala mugende mumulumba eri ku mwalo gy'asiiba. Musajja wattu bambi ne bwe yabanga yeebase mu nnyumba oba ng'agenze mu nnimiro oba kukyalira ku mikwano gye, ebyo nga byabagamba. Ekiseera kyatuuka Nakijoba n'abanga emmere gy'afumba takyakkiriza Malye kugiryako okuva lwakula lwe yafa. Malye teyaddayo mu ssomero kubanga tewaaliwo omuntu asobola kumusasulira bisale bya ssomero. Walingawo abasajja abaalinga mikwano gya lwakula abandyagadde okuweerera omwana mukwano gwa munnaabwe ono, naye nno bambi nabo ng'ennaku ebayonka butaaba. Malye ebintu ebibi ebyamuyisibwanga waka wano yandibigumidde, naye bwe kyatuuka ku jjajjaawe okumulimanga emigobante egya buli lunaku, ekyo ne kimuyitirirako. Jjukira bakadde be omukwano gwe baamulinangako, gwe baamulaganga buli lunaku n'okumuwa buli kalungi konna ke baatuusangako engalo. Ebyo byonna bwe yabijjukiranga ng'amaziga gatonnya. Malye yasiibanga bw'atyo era n'asulanga bw'atyo ng'obunaku bugenda bumukuba ku mpagi. Anti yali talina gy'ayinza kuddukira, gw'ate atalina wadde omuntu yenna ku ludda lwa kitaawe gwe yali amanyi, ate ng'abantu abaali ku ludda lwa nnyina nabo baali babeereeyo ku kizinga Bufumira gye yali tatuukanga era nga tamanyiyo muntu yenna. Malye yalaba ennaku emutuukiridde ddala ku ggumba, kwe kwagala okubula asegulire jjajjaawe Nakijoba eyali amuliisa akakanja agendeko we yali ayinza okufuna kakalembereza. Okusooka yalowooza ku bifo bibiri. Ekisooka yali ayagala addukire mu bakojja be abaali e Bufumira ewaali nnyina eyali ayagala okumutwala, wabula yali takyamujjukira bulungi engeri gye yamulabako akawunguko nga tasobola kumwetegereza. Ebyo yabyesonyiwa nti si kulwa ng'ava mu lunyata ate n'agwira ddala mu muliro. Ekifo ekyokubiri kye yalowoozaako kwe kugenda e Sselinnya abeere eyo n'abavubi abaali bamanyi kitaawe obulungi era be yavubanga nabo, akole nabo omulimu gw'okuvuba. Naye ekintu kino bwe yakibuulirako mukwano gwe bwe bagendanga naye eyo ku mwalo, n'amutiisa nti abasajja b'eyo bantu ba bwejja nnyo, bayinza okulaba ng'akola bulungi era n'ensimbi nga ziyingira ne bamusalira agawakayima ne bakusalira agawakayima ne bakumiza omukka omusu.
abasajja obazanyisa. Ebyo Marie ne bimutiisa nnyo ate n'agira ng'afumba omutwe omulala. Omwana ono Marie yali ayagala nnyo okusoma era yasalanga amagezi gonna obanga kisoboka addeyo mu ssomero wadde yali ku bugubi obufaanana butya naye ng'amaliridde okubigumira. Yatuukirira ku bantu bangi be yali amanyi nti bo balina ku nsimbi ezisobola okumuzza mu ssomero obanga basobola bamuwole buwozi naye byonna bambi tebyasoboka. Olwo n'akwata olukato n'abiwummula ate n'atandika okusala entotto. Buli kiryo Marie bwe yagendanga mu kayumba ke ng'amala essaawa nnyingi ng'atunula era nga ne ku katadooba ke era nga ne katadooba ke kaaka ng'afumba omutwe kiki kye yali agenda okukola. Okusoma yali akwagala nnyo naye olw'okubanga yagezaako kyonna ky'asobola okufuna ensimbi yeyongereyo naye ne zibula kyeyava asalawo agende okunoonya ensimbi ng'agamba nti ensimbi bw'aliziraba bwe ziriba zifunise okusoma alikwongerako. Owulira essuubi eryo? Olunaku lwali lumu so nno lwali lwa wangu ng'olwaleero luno. Marie n'ava eka n'akwata obutabo bwe bwe yayimbirangamu bambi mu ekereziya. Yakeera nnyo kuba yali wa kusinza mmisa ey'okumakya ennyo. Yatambula bulungi n'agenda mu ekereziya era olwamala okusinza n'ayitira eyo n'agenda ku mwalo e Lutoboka alabe ku bantu abaali bajjidde mu mmeeri eyali eva e Luzira amakyago. Bwe yatuuka awo emmeeri yali tennatuuka naye embeera y'ekitundu yali eraga nti emmeeri yali ejja kutuuka essaawa yonna kubanga abantu bangi abaali bazze okulindirira ab'emikwano n'ab'eŋŋanda bonna nga beetala wano ne wali era nga n'abalunnyanja bonna baali balaga eno n'eri. Wammanga ekiri awo kyepukulu. Munnange lyali teriri busa. Marie yagenda okulaba nga emmeeri egobye ng'eyimirira mu Jalaja. Abantu bangi nnyo n'ebintu byavaamu. Wano abantu basemberera ddala ku mmeeri okuyamba ku bantu baabwe okubeetikkirako emigugu gyabwe era ng'eno bwe babagwa mu bifuba. Mu kiseera kino Marie yali ayimiridde awo ebbali ng'akutte obutabo bwe mu ngalo atunuulidde abantu bwe beeserejja. Yagenda okulaba ng'alaba abantu bagenda bakeewa ku mwalo naye erudda awo ebbali okumpi n'akayumba abasaabaze mwe baaguliranga tiketi z'okubasaabaza wali wayimiriddewo omulenzi nga naye mukulu okusingira ddala Marie. Yali ayambadde bulungi empale y'empanvu eya mwoto n'essaati ey'emikono emiwanvu eyali ey'obukuubo obwa bbululu. Yali asibye n'ettaayi eyalimu obukuubo obwa kiragala omutangaavu ennyo n'obwa kitakataka. Essaati gye yali ayambadde yali agisibizza amapeesa agatemagana ng'agasibidde eno ku biseke. Yali simaati. Ekitooki ky'essaati kyali kikalambavu nnyo nga kiringa kye baagolola. Yamwetegereza nga bakitaddemu sitaaki. Yali ayambadde engatto nzirugavu era nga zinyirira ng'ekinya. Yali akubye akaguudo akatonotono ku ludda olwa kkono olw'omutwe gwe. Gudo kakubako kanzikiza omukulu Obote. Yatandika nno obuguudo obwo abaana bembalaba nabo kaakano ndowooza bwakomawo obuguudo mu mutwe basanirira enviri ne ziduumuuka nnyo ne bateekamu akaguudo ako kati ate byakomawo. Wamma ggwe oluvubuka nga baluyita lwadagada. Lwadagada nno lwadagada mu njogera endala lwadagada gwe mulambo gw'ekikere baguyita lwadagada. Naye n'omuvubuka omulungi alabika obulungi nga muwanvu nga yambadde bulungi naye bamuyita lwadagada. Marie yatunuulira nnyo oluvubuka luno n'alwegomba nnyo. Yalwegomba nnyo okutwala ewala era naye n'ayagala okulufaanana.
yegomba okulufaanana. Munnange oluvubuka lwalabika nga luliko omuntu gwe lwali lulinda naye nga tannajja. Olw'okubanga Malye teyalina nnyo nsonga ntuufu yali emuleese ku mwalo wano okujjako okumala obumazi ku biseera bye, kyeyava asemberera ddala oluvubuka luno we lwali n'alubuuza bulungi mu ddoboozi erikkakkamu nti wasuze otya nno ssebo? Lw'oluvubuka nga lutunuulidde Kamalye era nga bwe lumwenyamwenyamu era ne lukawa omukono okukakwata mu ngalo ne lukaddamu nti nasuze bulungi ssebo. Ate gwe wasuze otya? Komalye nti nasuze bulungi ssebo, ng'olabye okulindirira kubanga obwedda nkulaba ng'olina omuntu gw'olinda. Ko oluvubuka nti munnange nina mukwano gwange gwe nninda wano naye aluddeyo nnyo, oba kiki ekimuguddeko? Ko Kamalye nti mwalagaana okusisinkana wano? Ko oluvubuka nti yalagaana okunsanga wano ku mwalo ng'ekidyeri kimaze okutuuka. Wano omuvubuka kwe kubuuza akavubuka kali nti ye musajja munnange amannya go gwani? Ko akavubuka nti nze Simon Malye. Simon naye kyava abuuza omuvubuka nti ate gwe ssebo bakuyitaani? Omuvubuka kwe kukagamba nti nze amannya agange nze Yokaana Mafaabi. Yali musajja musoga. Nze Yokaana Mafaabi. Ko Malye nti ssebo bamafaabi beddira ki? Mafaabi beddira njovu. Wano Mafaabi yaseka busesi ng'akalenzi kamutunuulidde mu maaso enkaliriza. Mafaabi kyava akagamba nti erinnya Mafaabi si lya Kiganda, ffe waffe tetulina miziro nga mmwe eno e Buganda. Kino Malye teyakikkiriza kubanga Mafaabi yali ayogera bulungi nnyo Oluganda era ne yeewuunya. Kyeyava yeewuunya ennyo omuvubuka ono kubanga yalowooza nti bw'anaamubuuza yali ayinza okumwepankirapankirako. Kabe kasinge n'obutamuddamu, anti omulenzi yali alabika nti ava Kampala ate nga muyigirize ate obanga yali akola omulimu gwa bbeeyi. Byonna yabimanya atya Malye okusinziira ku munyiriro gwe yaliko. Naye musajja wattu Malye omulenzi w'omukyalo eri akanyonyi gye kakaabira mpaka taaba ataali muyigirize eyakoma mu kibiina ekyokusatu ate nga bambi teyakimala nako enfuuzi ate yali afuuse emmombo ze. Obwavu gwe bwali bukaabya akayirigombe era lukyolo yali tayinza kwogera na muvubuka yali afaanana bw'atyo. Munnange omuvubuka yatandika okubuuza Malye ebintu bingi nnyo ebifa ku kizinga ekyo Buggala n'ebirala ebyali bikirinaanye era n'ebintu ebirala bingi ebifa ku nnyanja. Wano emboozi yagwira ddala amakerenda. Wadde Malye yali akyali mulenzi muto nnyo bw'atyo naye yalina amagezi g'otamusuubiriramu era n'omuvubuka oli gwe yamanya nti baali bamuyita Mafaabi n'amwewuunya nnyo era emmeeme ye n'emwagalirawo. Njagala nnyo abantu abakwagalirawo. Oyogera bwogezi baga nti ekigambo kimu kimala omugezigezi okutegeera. Njagala nnyo abantu ng'omuwulira mu njogera nga ddala muntu w'amagezi nga w'amagezi ategeera. Omulenzi ono Mafaabi teyali muntu wa ku kizinga ekyo wabula yali azze kukyalira muvubuka munne bwe baali basoma mu ssomero erimu ekkulu mu Kampala. Yali amuyise ajje akyaleko ewaabwe nga bwe baali mu luwummula olunene olumalako omwaka aliireyo Ssekukkulu. Mafaabi ne Malye baatuulawo okumala ebbanga nga Mafaabi bw'alinda munne gwe yali akyalidde. Ekyomukisa Mafaabi bwe yannyonnyola Malye omukulu w'amaka ge yali akyalidde nga Malye agamanyi bulungi kubanga gaali eyo mu kyalo Kibanga ekyali ddala okumpi ne Bumangi Malye gye yali abeera. Naye Malye bw'aba asituka
alinyireko Mafaabi mu kigere okumutuusa mu maka mwe yali alaga. Mafaabi agenda okukebuka bw'ati nga ne mukwano gwajja atina munnange nga balamusiganya ng'essanyu lijula okubatta. Mukwano gwa Mafaabi baali bamuyita Balamaga. Akalenzi kano Kamalye bwe kaamulaba kaali kamumanyizizza amaaso. Mafaabi yategeeza mukwano gwe Balamaga nga bwe yali yeefunidde omukwano mu kiseera ekyo kyonna kye yali amulindiridde. Era omukwano ono n'agumwanjulira n'amumwanjulira n'amutegeeza nga bwe yali yeewuunyiza nnyo akalenzi ako Kamalye olw'amagezi gaako n'obukujjukujju era n'ebirowoozo byako eby'ekintu ekikulu. Munnange batambula mpolampola okutuusa lwe baatuuka ekibanga ewaabwe wa Balamaga Mafaabi gye yali alaga. Mu kutambula kuno nga bagenda ekibanga, Balamaga ye yalinga akulembedde olunyiriri, Mafaabi n'addako ate bambi Kamalye ne kakoobera. Baali abalenzi abakulu bombi bagenda nga bwe banyumya mu Luganda, naye ebiseera ebisinga nga banyumya mu Lungereza. Nange ekintu kino kyaluma nnyo Malye olw'okubanga ebiseera ebisinga teyasobolanga kuwulira bye baali banyumya. N'anyolwa ne yeegomba okuyiga okwogera Olungereza olwo. N'alwegomba muli mu mmeeme ye n'agamba nti ne bwe buli badde nnyabula ennyaanya. Waliwo akatemerera okuva ku mwalo okutuuka ekibanga era okugenda okutuuka ew'omukulu azaala Balamaga ng'obudde bwenyodde, anti enkoko zaali zitandise okwesonseka empe zaazo. Enkoko zisula mu mpe zaazo. Omanyi obukubo bwali butonotono, ebiseera ebimu byali bisinde by'ente ate nga bayita mu bubirabira obwalinga busakatidde obusaana n'ekibeere n'omuddo omumpimpi. Malye olwabatuusa ye n'akyusa obuufu wano. Mafaabi n'amusaba akomewo ku lunaku olwawangu olwali luddako bongere okuwayaamu. Biki ebyaddirira? Tuula butuuzi katandika butandisi. Agamba nti Malye okutuuka eka ng'obudde buzimedde era nga bukuniridde ddala, anti jjajjaawe n'omuwulira bw'ataakaka yamuvuma era nga n'okumulangira kwatadde ng'amugamba nti ssebo ye ggwe oli mwana wa ngeri ki akeera nga obukeezi okubeya okubeyuka obubeyusi n'omalako ekyalo, era ku kyalo kino gw'ojja okubba. Owulira omukyala ebigambo by'alaamiriza omwana. Ennaku ez'okulima toyinza kulimako, ennyumba yonna ne yeetooloolwa omuddo, wano nnyoko bwe yafa yakulekerawo omuzaana anaakukoleranga buli kintu. Bannange bakulu bannaffe, bwe mubanga muvuma abaana nga bato, ng'oba oli yafiirwako omuntu we, ebintu eby'okuzuukusa abaafa nga mubalangira abaana bano, bebintu ebyo bibi. Wano nnyoko yandekera kaki, wano nnyoko yali afa yalaama ki? Ate abakazi mubivuma, naddala abakazi. Malye okumulangira maama we eyali yamulekawo edda yawulira nga kikozezza nnyo omutima gwe, ate nga kibikkudde ebbwa eryali limazeewo emmeeme ye. Wano Malye yatandika okukaaba era nga bw'asangula amaziga n'akasaati ke ak'obuyonjo ke yali asabiddemu ku olwo. Wano jjajjaawe Nakijoba kye yavaava eri ng'alinga gwe bookezzaako omuliro, n'alyoka muboggolera era mu ddoboozi ery'obukambwe ennyo nti, kale gamire okungulaani kati, kitaawe ne nnyoko bwe baafa tewamatira. Ye bannange mwana ggwe, bw'olikula toliba musezi,
gwogendanga na kutwala balamu mpulira nnyini anyiziira onyizirira kwani simanyi nze gweyita nnyoko nze tondeetako lunderebu wakalya kitaawe enkoggo. Mama, wulira omukazi yali nno jjajjaawe. Wulira bannange, yakalya kitaawe enkoggo oba enkoggo yenki ku basajja bannaye enkoggo sigimanyi na kugimanya. Nze tondeetako lunderebu wakalya kitaawe enkoggo, saagala kuddamu kukuwulira ng'ofeekeera. Bannange omukazi Nakijoba yalina omumwa ate yali akyaye Malye n'obulamu bwe bwonna, oba yali yamukyayidde ki? Ate si kugamba nti Malye yali mujeemu oba wampisa mbi, mpozi okuggyako eryejoyejo bakadde be lye baali bamukoze ng'akyali mwana muto olw'okumwagala ekiyitiridde, naye olwo lwali lutandise okugenda nga lumuggwamu mpolampola buli lwe yeeyongeranga okukula. Olunaku lw'awangu bwe lwatuuka lwe baalagana ne Mafaabi okusisinkana ewaabwe w'Abalamaga, yabukeereza nkokola ku makya ennyo yali amaze okutuuka ekibanga. Abalenzi bombiriri baayaniriza nnyo Malye bulungi, era Balamaga n'amwanjula eri bakadde be nga mukwano gwabwe eyali azze okubalabako okuva ebumangi ew'omugenzi Lwakula Makalakamba, muzzukulu wa mukadde akira ekifulukwa. Taata ne maama akavubuka kano baakasanyukira nnyo kubanga ye taata wa Balamaga baali bamanyiganye bulungi nnyo ne taata waako Lwakula bwe yali nga tannafa. Balamaga yaliko gy'alaga olunaku olwo ne Mafaabi, wabula ye Mafaabi n'amusaba asigale asobole okunyumyamu n'akagenyi kaabwe kano akato nga ye bwe yali akayise ku lunaku olwo. Bwe baamala okunywa ku kacaayi ye Balamaga n'agenda ku lugendo lwe, ate ye Mafaabi n'asigala ne Malye nga baabalojja kino na kiri. Mu kunyumya ng'emboozi yaabwe emaze okugwa amakerenda, Malye yategeeza Mafaabi ennaku gye yalimu okuva bakadde be bombi lwe baafa, era n'amutegeeza nga bwe yava ne mu ssomero nga takyalina muntu eyali asobola okumuweerera. Ebintu byonna ebifa ku Malye bwe yabimanya n'amusaasira nnyo era n'amukwatirwa ekisa, n'agezaako okulowooza engeri gye yali ayinza okumuyambamu. Mafaabi naye yategeeza Malye nti bakadde be baali babeera eyo Busoga, eyo okumpi n'akabuga ke bayitanga Namutumba, kyokka nga alina muganda we gwe bayitanga Mbago, eyali akolera mu kyuma kya sukaali ekakira, gwe yali alowooza nti ayinza okuyamba ku Malye ono okumufunira omulimu. Wano Mafaabi yabuuza Malye oba ekintu eky'engeri ng'eyo yandikisobodde. Wano Malye teyassanamu nakkiriza okugenda e Busoga, gwate munnange yandirinze Wambazzi. Mafaabi yamusuubiza okumuwa akabaluwa akatwalire muganda we Mbago asobole okumukolera ku ekyo. Yamugamba nti akabaluwa ako okaddukiranga mangu nga Ssekukkulu eyali ebindabinda emaze okuggwa. Malye yeebaza nnyo Mafaabi era n'amusuubiza okubeera omulenzi omuwulize era omukozi. Obudde bwali bwalwaggulo ddala, Malye n'asiibula mukwano gwe n'adda eka nga tebunnabunirira ddala. Ekiro ekyo kyonna Malye yasula alowooza ebigambo Mafaabi bye yali amugambye, era emmeeme ye ne yeewaayo okugenda e Busoga nga tabuuliddweko muntu yenna, oba kiba kibe. Ssekukkulu bwe yatuuka, Mafaabi yayita mukwano gwe omunaku Malye azaalwa e Balamaga, kubanga bambi yali talinamu yadde kuba ennyonyi ey'okugulamu akanyama ak'okulya ku lunaku olukulu. Amadaaza nga 2
nga Sekukulu emaze okuggwa, Malie yagende wa Balamaga okufuna ebbaluwa eyali egende wa Mbago nga munne Mafaabi bwe yali amusuubizza, kubanga abawummuze baali banatera okuddayo okukakkala by'omusomo. Mafaabi ebbaluwa yagimuwa era n'amulagirira Mbago we yali asula mu kibuga Jjinja. Yamugamba bw'ati: bw'ovanga wano ng'okwata emmeeri eyo Lugogoma eyandeeta yegenda okukutuusa mu kibuga Jjinja. Bw'ovaamu awo okumpi ng'otambuza ebigere okutuuka mu Jjinja. Bw'olituuka mu kibuga olwo nga obuuza butakisi obugenda mu Walukuba Housing Estate we busimba, awo ng'ofunirawo akalikutuusiza ddala mu Walukuba. Bw'otuukanga mu estate wennyini, awo ng'obuuza ennyumba namba 22. Ku nnyumba eyo Mbago kwasulira ddala kwennyini. Kale ng'omuwa ebbaluwa eno byonna bimutegeezezza. Totya, Mbago musajja mulungi nnyo era wa kisa. Kale omundabiranga nnyo. Nze sisobodde kugendako Busoga kubanga obudde bw'okuddayo ku ssomero butuweddeko, ate nga tugenda kutuula bibuuzo byaffe eby'akamalirizo. Wano Mafaabi yajjayo ebbaluwa n'agikwanga mukwano gwe Malie. Olw'ekisa ekingi Mafaabi kye yalina n'obusaasizi bwe yalina mu mutima gwe ku lw'omwana ono, kye yava akwata mu kyafa kirina kiye n'amuggyiramu siringi 10 n'alimukwanga. N'amugamba nti ezo Malie ojjangako eziri kutuusa, n'endala okunywamu kacaayi mu kkubo, n'endala okulinnyamu akamotoka akali kutwala okuva e Jjinja okutuuka mu Walukuba. Otambula ng'oli musajja mukalukalu. Abavubuka ababbi ab'ekibuga baleme okukwemanyiiza. Kale weeraba, ffe tujja kusitula kiro mu lyato ly'omutanda lye bayita Nguuvu eryakkiriza okututwalako. Munnange wano Mafaabi yagenda okulaba nga amaaso ga Malie gajjudde ebiyengeyenge. Olwo mu kiseera kino Mafaabi ng'afuuse nga ye kitaawe wa Malie era nga ye nnyina. Wano Mafaabi agenda okulaba nga naye amaziga gatonnya olw'obusaasizi bwe yalina mu mutima. Malie yasiibula mikwano gye Mafaabi ne Balamaga n'asejjera mpola mpola okudda eka nga yenna mwennyamivu nnyo bannange. Kituufu bannange, mujune laba omuvubuka ow'ekisoono. Baabuwe, kale tweyongereyo. Malie yasiibula mikwano gye Mafaabi ne Balamaga n'asejjera mpola mpola okudda eka nga yenna mwennyamivu. Ekiro ekyo teyakomba ku mpeke ya tulo, nga buli kiseera alowooza ku lugendo lwe yalina okusiyaguka okugenda e Busoga okunoonya Mbago, ate naye yali amaliridde. Mafaabi ne munne Balamaga we baddirayo e Kampala wali wabula nga eddaaza limu Lugogoma etuuke e Lutoboka. Malie alyoke agirinnye atuuke Jjinja. Wayita ennaku 3 Malie n'agenda ezaalwa Balamaga ababuuzeeko era n'okubategeeza nga bwe yali agenda mu kibuga Jjinja amaleyo ennaku nga ziizo alyoke akomewo. Baamukomekereza nnyo ababuulire ekyali kimutwala, naye n'agaana okubabuulira. Ne basigala kumusabira okutuuka era lwalikomawo emirembe. Era ne bamugamba nti bw'akomangawo agendanga n'ababuuzaako n'abanyumiza n'ebyali alabye mu kibuga Jjinja.